Catherine Mitala nkomyewo nate n'enjiri ya Mukama waffe Yesu. Weebale nnyo okumpuliriza n'okubeera nga obutambi buno businikira abaganda baffe abatannaba kulokoka. Olwaleero enjiri yaffe tugijja mu Luka essuula ya 7 tutandikidde ku lunyiriri lwa 19. Yokaana n'ayita babiri ku bayigirizwa be n'abatuma eri Mukama waffe ng'agamba nti, "Ggwe wuuyo ajja, nanti ki tulindirire omulala?" Awo abasajja abo bwe baatuuka gy'ali ne bamugamba nti, "Yokaana Omubatiza atutumye gy'oli ng'agamba nti ggwe wuuyo ajja, nanti ki tulinda omulala?" Awo mu kiseera ekyo Yesu n'awonya bangi endwadde n'okubonaabona ne dayimooni. N'abazibe b'amaaso bangi ne bazibula. Yesu n'addamu n'agamba nti, "Mugende mubuulire Yokaana ebyo bye mulabye ne bye muwulidde. Abazibe b'amaaso balaba, abalema batambula, abagenge balongoosebwa, abaggavu b'amatu bawulira, abafu bazuukira, n'abaavu babuulirwa enjiri. Era alina omukisa oyo atalinneesittalako." Mukama waffe yeebazibwe. Agambye Yokaana ng'atuma abaddu be abayigirizwa be n'abagamba ndowooza ng'awulidde ebyamagero. Baali eno mu nkambi eyaabwe ne bawulira ebyamagero Mukama waffe bye yakola. Aga naye oyo bannange obayo ono. Yokaana n'agamba, kantume. Omanye okubeera nga ekintu okijje ku ssoosi entuufu obeera watuufu. N'atuma babiri ku baddu be bamugambe nti, "Ggwe buuyo oba tulinde omulala?" Kubanga mujjukire Abayudaaya baali balindirira Kristo. Naye kaakati nga ndowooza tebannakakasa bulungi. Yokaana ababuuza, mugende mumubuuze, "Ggwe wuuyo?" Naye abantu abo bye bajja gy'ali nabo ne babyogera nga bwe babatumye. Naye mu kiseera ekyo Mukama teyabaddamu, Yesu Kristo teyabaddamu. Naye ye yayongera okukola ebyamagero bingi, n'awonya abalwadde, ababonaabona, abadayimooni n'azigoba, abazibe b'amaaso abazibudde. N'amala ebyo byonna n'abaddamu n'abagamba nti, "Mugende mumubuulire byonna bye mulabye. Byonna bye mulabye mugende mubibuulire Yokaana. Abazibe b'amaaso balaba, abalema batambula, abagenge balongoosebwa, abaggavu b'amatu bawulira, abafu bazuukira, n'abaavu babuulirwa enjiri." Ekyo nakyo nno yakiteekamu, n'abaavu babuulirwa enjiri. Bano baali bazze kukakasa nti naye ddala ono ye Kristo. Yesu bw'atyo bwe yabaddamu nti, "Mugende mumubuulire byonna bye mulabye wano, byonna temulekerayo n'ekimu. Naye era mumugambe nti n'abaavu babuulirwa enjiri. Era alina omukisa oyo atalinneesittalako." Bannange, ebigambo bino mubiwulidde nti abaavu babuulirwa enjiri, naye alina omukisa oyo atalinneesittalako. Abantu bangi beesittadde ku Yesu. Abantu bangi beesittadde ku Katonda. N'owulira nga babuulira enjiri oli n'aŋoola n'agenda nga yeesittadde. Yesu si kyesittalwa bannange abooluganda abampuliriza. Bw'obanga obadde okyesittala Mukama waffe, nedda. Eyo empisa si nnungi ey'okwesittala ku Mukama waffe Yesu. Yesu asaana kukkirizibwa nga bw'ali. Tekitwetaagisa kumwesittalako kubanga labayo ebintu bino byonna bye yali akola. Kati ani awo ayinza okumwesittalako ng'alaba abalwadde bawona, abazibe b'amaaso bawulira, abaggavu b'amatu bawulira, n'atandika okumwesittalako? Bwe weesittala ku Mukama waffe ye agambye nti alina omukisa oyo atalinneesittalako, ekitegeeza amwesittalako talina mukisa.
talina mukisa oyo eyeesittala ku Mukama waffe Yesu. Abantu bangi babuulidde enjiri ne tugibatuusa ne mu maka ge wammwe, naye nga gwe weesittala dda ku Yesu, nga toyagala kuwulira Yesu. Oli n'agamba twala tombuulira Yesu. Yesu yabba n'embaawo, Yesu yali mulimba. Abalala bamugamba nti gwe nno ggwe oli mukulu w'abadayimooni, gwe Yesu gwe omu ku abo abasinza baddayimooni. Kwegamba nga bamwesittaddeko. Abalala bagamba nti mujje mutoole omubiri gwange mugulye, ne beesittala ne baga nti ani, so nga ate bangi baali bamugoberedde, naye bwe yatuuka awo n'abagamba nti mulye omubiri gwange. Awo ekibiina ne kiyiika, yasigaza batono. Bannange, ebigambo bya Yesu tebyesittaza, bireeta bulamu. Era bw'obanga ggwe wali weesittadde ku kigambo kya Katonda, olwaleero enjiri eno ekuyambe okomewo, oleme kwesittala ku Mukama waffe, kubanga ye yekka yagaba obulamu, teri mulala. Bwe weesittala ku Mukama waffe, oba weesittadde ku bulamu, oba weesittadde ku mukisa. Yesu mukisa, abatamwesittalako ba mukisa. Kakuyimbireyo akayimba, twakayimbanga edda nga tuli bato. Ba mukisa bamanye ekkubo lye, banatambulanga ayi Mukama mu musana gw'amaaso ge. Ba mukisa abamanye essanyu lye, ba mukisa bamanye essanyu lye, banatambulanga ayi Mukama mu musana gw'amaaso ge. Ba mukisa abamanye essanyu lye, ba mukisa. Emu nezikusanze bw'oba weesittadde Katonda. Bw'oba weesittadde Katonda zikusanze, ogenda kusembeza ani bw'oneesittala Katonda? Kubanga ate jjukira Mukama waffe ebigambo byonna bye yabuuliranga byali byakulokola ffe. Enjiri eyo yonna gye yasomesanga byalinga byaffe byakutulokola, naye ate gwe bw'oba omwesittaddeko, obulamu bwo simanyi w'obutadde. Simanyi gw'ogenda kuteresa bulamu bwo ng'omaze okwesittala ku Katonda, kubanga Katonda ye w'enkomeredde. Katonda ye w'enkomeredde. Naye kale tuvudde ku Yokaana nga bwe yatuma abayigirizwa be akakase nti ddala ono ye Mukama waffe, era bwe yamukakasa n'amugamba n'okumugamba nti naye alina omukisa oyo atalinneesittalako, kubanga abangi baali bamaze omwesittalako, Abayudaaya n'abalala baali bamusemberera, bonna nga bamwesittaddeko olw'ebigambo bye yayogeranga. Naye nze baneeka mbabuulire, nsomye Bayibuli, sirabanga kigambo kya Yesu kyonna kiyinza kundeetera kumwesittalako, okuggyako okweyongera obweyongezi gy'ali. Buli lwe nsoma ekigambo kya Katonda era kitegeeza nze singa naliwo mu egyo emirembe, nze nandibadde omu ku abo abakeera mu nkuŋŋaana za Mukama waffe Yesu. Nze nandibadde omu ku abo abatambula naye entakera, kubanga mu nkuŋŋaana za Mukama waffe Yesu mwabangamu n'abakyala abayambanga obuweereza bwe nga bamuwa ebyokulya, ba Maliya, ba Suzaana nga bamuwa ebyokulya. Nze nandibadde omu ku abo, kubanga ebigambo bye bireeta bulamu. Ebigambo bya Katonda tebireeta kwesittala. Era omulabe aba akutemye ekkuuli ggwe okukugamba nti weesittale ku bigambo bya Katonda, kubanga buli muntu eyeesittala ku muntu oba ku Katonda ekitegeeza tagenda kudda. Nze gundi oyo namwesittalako, ekitegeeza saagala kuwulira, saagala kumanya. Naye zikusanze owooluganda, bw'obanga ekigambo kya Katonda ggwe okyesittaddeko bwesittazi, naye ng'ate ffe tuwulira tudduka tudda gye kiri tukinoonya. Ebigambo bya Katonda bya Mukama waffe byali bya mazima, temwalimu bulimba. Ensi eno yejjudde obulimba. Bw'obanga weesittadde ku bya Mukama waffe, bannange simanyi gy'ogenda kujja bigambo by'amazima, kubanga ebigambo eby'amazima biri mu Yesu yekka. Biri mu Yesu yekka. Yokaana naye yatuuka n'agamba nange sibeera wano nga Yesu yajja dda nga simanyi.
n'atuma era kye mmanyi okuva olwo abayigiriza bwe nga bamaze okumuddiza amawulire yamanya nti y'oyo tetulina kulindayo mulala. Nakati nno nange nkugamba nti munnange tolindayo mulala. Yesu yajja dda, Yesu yajja dda, Yesu atambula, Yesu awonya abalwadde, Yesu azuukiza abafu, Yesu akola ebyamagero. Olwaleero ŋŋenda kukoma wano, naye bw'obanga omwagala nga tokyayagala kumwesittalako, obanga oyagala okuva mu kumwesittalako, ogenda kugamba essaala eno gye nsaba naawe ebeere yiyo. Gamba nti ayi Mukama, nkwebaza olw'ebigambo bye mpulidde. Mukama ndokola, nsaasira, onsonyiwa ebibi byange byonna bye nakola nga ngenderedde, bye ssaagenderedde, bye bankolera ne bye nakola ku bantu byonna. Mukama nga obinsonyiwe mu linnya erya Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Weebale kulokoka, okoze kirungi.